Buutsire bwinanje musinziro okubeera nga temugobera mbabuuzaako nanajje musinziro okubeera nga temugobera abalabira mu ggwanga Uganda, big up on yourself. Abalabira mu South Africa awo mwebalenye ddala okubeera nga temugoberera, abalabira ku ddungu awo Oman, Saudi Arabia, Qatar, Dubai anyongera okubeera nga tebabuuza kuba naye Oman mu nsonyiwe mbadde manyi Oman enva nnyo mu mutwe so mumala ebbanga siwulidde kigambo Oman, so mwanzijukiza awo ne mugamba nti kakati lwaki obeera otumira abe Saudi Arabia oba abe Qatar oba abe Dubai nga ffe abe Oman totubuuzizaako, naye nga abe Oman of course nyongera okubeera nga tebabuuzaako nsimba mwena buli omu gyasinza okubeera nga agoberera. Abalabira mu America eyo mu Maserengeta neyo mu Mambuka ne side eno mu mbiri z'e Canada ne side eri ewalala mu Europe nyongera okubeera nga tebabuuza Computer Fund Pro gira nga tubeerawo n'amawulire nga bagatambula mu ggwanga Uganda n'ebweru ggwanga yonna era nga gwe kyolina okubeera nga tokola kikimu kya kumenya sure nti you subscribe just in case obanga obadde tonaba kubeera nga tosubscribinga ate ne ka notification bell kono okuba kajja kubeera nga kakwalatinga olwona bantaddeyo video ojja kubeera nga ofuna ka notification awo kakati munaye waliwo ekipiira tekisobola okubeera nga tekigwawo era nga byonna nabagamba wano amawulire agasookera wano gategana bakubeera nga tegasaasaanira ewala azizo video etandikira kubeera nga toteekako ekigabo likinga ate sharingirako abalala bakubono bwe mbaleetedde sobola okubeera nga tetutambuliramu ffena video ya leero egenda kubeera nkambwe muko naye nga sina kubeera nga tensumulula muzikiriza emmere nga tentandika n'amawulire ag'omwami kisa kya Mukama. Waliwo amawulire genfunye wano sina kubeera nga tenga konfaminga bulungi nnyo naye nga galaga nti omwami oyo kisa kya Mukama yavaayo n'abeera nga akunamira kabaka. Munjukira omwami oyo yavaayo n'ajjamu empale n'akunamira kabaka munnaye yagusobodde okubeera nga agwa kabenje era nga amawulire galaga nti embeera si ya mulembe ali bubi era details zonna nga bwe zinaba zijja mu maaso awo ngenda kubeera nga nzipatirawo naye nga ye emmotoka yasobodde okubeera nga eggwawo tewasigaddewo kantu nakamu yo yawaddewo era nga byonna ngenda kubeera nga mbibatero ngenda kwongera okubeera nga nkola research ndabe eyo omwami ono ali mu mbeera ki naye nga geego agakagwawo agenda akafunawo. Fifi the Queen mukyala Nsubuga wano banaye mugamba muti asubire muli bulungi. Ndabye video ya omukulu Bakidaawo saba nkulamusiza ng'ayogera ku nsonga z'ebintu ebibeera mu mikolo nengamba ngenda kujja mbanyumize olugambo lwendabye mu mikolo sigenda kwogera bannannyini gyo naye ngenda banyumiza emboozi esooka okumanya ng'emikolo girimu ebintu. Olunaku lumu nga batuyita ku mukolo nga tugenda mu maka g'abandi so bwe twagenda nabo because bwe twali ngenda ginyumizanga mu series buli kye najjukiranga nga nkibanyumiza bwe twagenda nabo nga tunoonyewo okusula awaka waliwo ew'okusula naye nze ng'omuntu nina fiya yange mu bintu ebimu tuula kalira wuliriza emboozi eno ojjamu n'ebyokuyiga byonna era kubeera nga tembukutirawo awo kamateo video zino ate olwanyuma okubona amawulire amala mangi nga kasenta kali bit developed nga mulimu obwo obulumulumu mwe musula ne tusula omwo ne tugenda twebaka nga tulina okudda in the morning abatimbi baba beetala abafumbi biki tuyingirewo tutandike ekyatulesezza. Tetwali ba service provider twali tuwerekeddeko omugole omu bannange emikolo girimu katemba yensonga lwaki bakugamba nti londa metroni wo ng'alina emizi ajja kumira ku byanaalaba kubanga ekintu ne woba tokimanyi ku mukolo kifubutukayo naawe n'obeera shocked omugole. Bwe twava mu katawuni we twava tuserengeta ne tuddayo twava mu katawuni ng'obudde buli oke tugenda okutuuka we tugenda wali omukolo ng'enkuba etonnya naye nga bannange we tuva okutuuka wali omukolo ng'otambuza na bigere nga ka distance ka kisaazi ne tulowooza ejja kukya bakwano enkuba teyakya tetumanyi obuzibu bwava ku famire tuyingira mu nnyumba nga famire issues zatandise dda. Kati yali metroni w'omugole waffe ffe kwe twajjira yali mukwano gwe kusinziira ku mugole nga yali ku ngoye z'omugole yalabirira buli kintu ky'omugole. Saawa etuuka enkuba yagaana okukya n'abako beewuunya nti okuva mu kasenta n'oserengeta okutuuka ewaka w'abagole bannange nga mpaawo kaaga ka distance kaliwo ng'enkuba etonnya okufa kyokka nga mu kasenta we bakyamidde wakalu ne gye bavudde yonna enkuba abakwano yatukuba mpaka omugole abagole we baasiibula abagole abasajja
enkuba teyazikira. So omutimbi eyaliwo bambi yali so good, nagezako ku improvisinga we banafukamira we banatambulira ayeewaza ebisooto ebingi ku mukolo. Enkuba yagaana okukya. Mukolo ogenda maaso tuyingira mu nyumba, family issues beevumye beerangidde bino toli waawano toli waawali nga womanyi families. Okay, it was not a surprise kubanga families zonna zirina katemba waazo. Kati ekinyusi kyali wano nti olutalo bwe lwava ku gye waava wajja omukyala gwe bagamba asiba senga, yali senga, basenga bali babiri ng'omu yalina okuba ow'ensonga naye nga baasudde endoza ne basalawo bagabane emirimu gino emikulu egigendera ku mwana so that tewabeerawo kulwanagana. Senga alina okusiba akagoye akasembayo ombu gwe baalonda okukasiba ajja akasiba omugole ayambala ekikooyi. Senga omukulu nga mugamba nedda oyagala kulemesa mwana wange kuzaala, nga abakazi abakulu beevuma, abakazi abakulu nga beekuba mu kulwanagana, omunya gweri n'azirika bamufulumye bamubujja ng'omugole ye yakabye edda amaaso. Olabeko omugole ng'akabye amaaso gamumyuse nga buli kintu kyamutamye edda, naye nga buli aliwo amugamba gumma omukolo gwe tugende. Eyali metroni w'omugole yakozesebwa aba famire eri gye yatwalaga gye twasangayo obusanzi. Omwana muwala n'asala amapeesa ku ngoye z'omugole, ku ngoye z'omugole amapeesa n'agasalako. So tutuuka omugole bagamba nange yambala, abagenda obuuza nze sibuulizaako nnyo bantu kuteku ng'obadde wa famire era nayo it's not rare. Ngambagamba nze genda kusigala wano eno, twajja n'engoye nze nyambala engoye zange kushona ekyo naye akimanyi era mpa gomesi nga nnungi. Omugole yali yatusaba n'agamba mbadde njagala bakwano bange bwe mba nfuluma mufulumireko nkyusa mukyusa. That was her thing. Ng'omugole bw'ono planning omukolo gwo nga munnange ntwala ngoye zange nze abamanyi mukimanyi nyambala gomesi nemba kigalo kushona oyo mu byengoye gomesi yazimpanga nnungi. So nze ntuulaawo ngambagamba nga banoonya metroni, omuwala ng'abula yatandika kwejjako waya yekka omuwala n'atuulako ne mbagamba ne metroni aluwa, omugole ayagala ebintu bye nga metroni tumulaba. Omuwala omu okuva mu famire najja n'atugamba omanyi omuntu kujja ng'alabiriza n'agamba bannange oyo omuwala temumwesiga bamuwadde ssente ayinza n'okuba alina kyakoze omugole. Tugamba omugole tolya mmere, baali bamuleetedde ekyokulya mumanyi omugole alyekaawo nga tannagenda mu kiddala kozi n'obudde obulya bukubula nga tugamba omuwala tolya mmere. Omuwala tumumanyi nkimanyi era naye nesitwera agenda gira tumumanyi era naye abantu singa mwogera erinnya abantu bamumanyi si nnyo kale naye nga bamumanyi. Kati munnange nga tumunga tosooka kulya mmere, nga mbagamba ne tosooka kulya mmere naddala nga nze ndi mu ruumu wano kozi bwe yabula metro ne mbagamba kantuule wano mbakuumireko ebintu. Kati omuwala oli bw'ajja ne bakwano bange balalu bannange nga bagamba bannaye musooke muleke tuwaze ebintu by'omugole biri seefu, abuuze ye tumuveeko tufokasinge ku mugole afulume. Tufokasinga ku mugole okukebera engoye z'omugole. Omuwala metroni w'omugole ng'asaza amapeesa gonna ku ngoye z'omugole. Bakyala bannange gonna ku ngoye z'omugole, gonna ku ngoye z'omugole ng'agasazeeko. Ekikoyi ng'agenze nakyo, ekitambala ekimu ku gomesi ng'agenze nakyo, ne tulyoka tusattira naye ng'abako batuuse mu nkuba yaabwe etonnye egaanye okukya, buli kimu nga kigenze maaso Katonda asaasira. Onga sinnabatwala wala, omusajja bwe yayingira bamuzaale mu nju, omuko yafuna embiro. Omuko yafuna embiro nga tasobola kutuula mu kifo okumala ddakiika. Bwe bamala okuzaala omuko embiro ne ziwona. Ekintu bakiddeawo kyagambye nti emigolo girimu ebintu bannange girimu ebintu. Nze ndabye ebintu ku mikolo gy'abantu kwe mbadde n'ennyongero kakasa nti sitaani abeera mu mikolo. Ne batugamba omuko okujja yava mu kkomera. Somehow baamusiba somehow. Oyo yenna nga sitaani. Omuwala ajja tunoonya gomesi zibula ngambagamba nze siina nnyo nsonga entwala mu kidaala ayambala gomesi ze nagiddemu.
ngamba nenze sambala kikoyi sikirina tufune gwe twambula ekikoyi tusibe omugole nze nina nnyo olugezigezi naye lunyambye ngamba bwe mba nga nze ndi mu kisenge muno saagala mwayingira mbumbuuza ku mugole saagala mwayingira mu nakyendeetedde omugole tutaase omuwala ono agenda omukolo guggwe nga nkwata ngoye nga nziwa mugole naye tebaamanya nti omugole tumuwadde engoye omu ku basenga b'omuwala ng'ayogera misana nga buli muntu awulira ng'agamba bamuwaana kale katulabe bw'anaafuluma gomanye olwana omukolo gubeewo naye nga famire ye kusika guleme kubaawo nga tonalowooza nakubabi bali bweru wa famire abantu ababi bali mu zifamire senga yatema akakule bamuwaana katulabe bw'anaafuluma nga ye tamanyi nti ffe twayimprovise nze dda nkwata gomesi zange nga nziwa omugole ng'akola appearance ku gomesi esooka ng'akola appearance ne gomesi ey'okubiri ekiteteeyi omuwala yamuyamba teyakisala gwali mushanana teyaguwa no attention teyagusala naye nga agamba mukwano gwe bawangadde baludde ebbanga gwe kakasa nti sitaani gyali mu dakiika yasanga famire gyatamanyi nemukyayisa ono gwawangadde naye ebbanga ng'omuwala afulumira mu gomesi because nze ntambulira mu gomesi nnungi nyambala gomesi z'abagole ng'omuwala afuluma kati bwe yafulumanga nga ngimuggyako nga ngipakinga kubanga naye ntegedde obuzibu obuliwo nga tebasala gomesi netuvaano nga ne gomesi tetuzirina ng'omuwala akola omukolo bwe gwaggwa bayingiza ebintu nga brother w'omuwala mugamba paakinga tosula wano togaba bintu maama yafa taata yafa beegabire ebintu byabwe bye bamanyi genda otaase obulamu bwo kati omuwala oli yatubbira ngagamba bannange nange temundeka abategedde nti nze nabagambye ngambagamba nze mu mmotoka yange sivuga muntu sigenda mu ntalo za famire bagende batusuule ku kabenje ku lw'omuntu wa famire gwe tutwala omugole waffe bwe twali tuvuddeyo naye avuga emmotoka yadduka ava mu kyalo mukwano baamutomera mukama yataasa teyamenyeka naye baamutomera emmotoka nga bw'ogitunulako nti omukolo yaguyingira na ssanyu n'aguvaamu n'ebizibu 10,000 ngenda banyumiza series z'emikolo n'ebintu by'emikolo nzege gye babinyinyonnyolamu n'embiyiganyira n'embiwanya ekitiibwa nti eriyo bye sita nga ngukoze nti bino byange mbifiirako sita kange sibigabanyiza muntu wakiri bigende bivundire ewange eriyo ebika by'ebintu batagaba ku mikolo nga bakwasizza oba nga ofumbiddwa ku lw'ensonga famire ziyina drama emikolo giyina drama ngenda banyumiza drama w'emikolo waliwo omulala gye twagenda ne batugoba ogwo nagwo nguleeta ne batugoba taata w'omuwala n'atugoba nga buli kintu kikoleddwa naye yatugoba omukozi omugole tebaamutuwa aya njagala ontambulize vidiyo eno etuuke ku buli gwe kikwatako simanyi oba nzaddako oba gwandaba olwaleero gwagenda okunsookayo naye ekitta abantu mu bitundu by'ennyanja kisusse gavumenti ya Uganda abasirikale be mwateeka ku nnyanja simanyi oba bo balina amateeka agaabwe nti balina kukuba bukubi bantu masasi oba bagoberera constitution ya Uganda jo basse omuvubuka myaka 2 emukono ali ku bibye nga ne gwe bazze bagoba gwe bateebereza okuba n'ebyennyanja ebito yadduse dda ne bakuba bukubi masasi mu bantu bila mupango kyetwagala okumanya abasirikale be baateeka ku nnyanja bagoberera constitution ya Uganda oba bo balina amateeka agaabo be baabawa ge batambulirako abaana b'abantu babattira ku nnyanja eryato ly'amagye erikuuma ennyanja bwe likusanga ku nnyanja oba olina ebyennyanja oba tobiyina olina kufa abantu baziisa abantu baabwe abasirikale abakuuma ennyanja basuulamu abantu mu mazzi Uganda ina constitution omuntu bw'aba akwatiddwa n'ekyennyanja ekito lwaki tebamuleeta mu kooti lwaki olina kukwata mundu okube munnansi amasasi ku byennyanja bye mutaasimba mu nnyanja waliwo owa gavumenti yasimba ebyennyanja mu nnyanja naye nga lwaki osaanyaawo obulamu bw'omuntu alina ne famire ku lw'ekyennyanja obwennyanja n'omalawo obulamu bw'omuntu gyo nalabye effujjo lisitalabanga abasirikale bagobye
omuvubuka ng'ali ku booda ng'asibyeko bwe bagamba nti byabadde byennyanja ne bamugoba nga bajja bakuba amasasi kuva Katosi. Eryo ekkubo lyafuuka kattiro kati. Oba oliawo nga bakuba masasi twa bakuba masasi kuva Katosi paka Mukono paka lwe bassa omuvubuka. Abantu bajja battibwa mu nzitibwa eyo. Bano abasirikale be baateeka ku nnyanja okwasa amateeka g'ebyennyanja bo tebeetaaga na kumanya oba olina byennyanja bito kasita oba nga olina ekifuluusi ky'osibye ku booda. Awo amasasi we gatandikira okuvuga. Amasasi gamaliriza gakutta abantu abali ku byabwe. Bamaliriza bassa abantu abali ku byabwe. Ekyo ojja kuba mu mmoroka oba mu takisi bajje nga bakuba amasasi bbira mipango bwe batyo gakukwata. Kyova olaba nkugamba nti ffenna tulina okulwana okubuuza abasirikale be baateeka ku nnyanja amazima ga Katonda mu ggulu balina amateeka agaabwe oba bagoberera constitution. Bwe basanga okumuntu ku nnyanja balina okubbikamu. Gy'emirambo egyeyongedde mu mayanja kati President Museveni kebeza abasirikale bwe bateeka ku nnyanja okukwasa amateeka g'ennyanja bakebera emitwe. Ate era mutubuulire nti bo balina constitution yaabwe gye bagoberera nti bo bwe bakukwata be bajjaaji be bakatonda be bakamala byonna era bakusalira gwakufa bwe bakusanga n'ekyennyanja kimu. Naye tubeemu ak'obuntu ddala omuntu alemereddwa okubawa enguzi ekyennyanja ekimu bwe kiti kimusinga kitya vali kubanga ku nnyanja kwe muli abajjayo ebyennyanja bino batuuke okubireeta mu bantu mubaluddawa mwe bennyini muli enguzi nga muli ku mazzi ebyennyanja ne bivubibwa. Bwe mutuuka nga muli ku mazzi ne mukubira abali ku lukalu ne batandika okugoba ebyennyanja bino nabyo bali enguzi. Mumaliriza mukubya amasasi mu bantu bbira mupango abantu abali ku nguudo ziva ku nnyanja bali ku bunkenke obutagambika. Buli kaseera konna masasi abantu lunaku baziika omuntu lwa nnyanja. Bwe mutakwata muntu kumubbika mu mazzi kumutta mumukuba masasi ku lukalu. Lwaki? Mwe mulina constitution eyammwe gye mugoberera nti ffe ab'amagye be baateeka ku nnyanja kati baatuwaayo etteeka lye lino constitution baagijja mu Uganda ffe bajjaaji ffe abakola ki? Kye twebuuza ne omuntu mu buntu ddala ojja otya munno mu bulamu bw'ensi eno ku lw'ekyennyanja ky'otaakeera kusimba mu nnyanja ky'otaawa myaka tomanyi gye kyava n'ennyanja gye wasangawo ate gy'ogenda okulekawo.